Empaka z'Oluganda 2023 ezimanyiddwa nga Oluganda KAASAMMEEME kanoonya Juma omusoyisoyo w'ekyasa wano ku mutimbagano nzaaliwo okusoya abantu abakiikiridde amasaza ga Buganda 3 ga Nansangwa okuli Kyaddondo, Busiro ne Mawokota. Olwaleero tulina oyo akiikiridde essaza ate ery'e Mawokota ate ngono yeddambya Daawuda. Ssebo oteredde bulungi? Nteredde so mukama wange. Njagala owulirize ebigambo bino. Mu luyimba lwa muzzukulu wa Kayiira Kyagulanyi Ssentamulo yafulumya gye buvuddeko olwa Nalumansi lwayogeza bangi obwama nga mbawulira. Naye nze nga kanoonya Juma nja kunokolayo ekigambo kimu mu luyimba olwo kye yateekamu era kye ndowooza nti Abaganda bangi tebaategeera makulu gaakyo. Ekigambo kyali kigamba nti Nalumansi tonyiigira bw'ogwa mu nsasagge weenyiigire. Olowooza ensasagge mukulu Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu gye yayogerako kye ki mu lulimi Oluganda? So mukama wange, ensasagge gye yali ayogerako y'omuntu okugwa mu buzibu. Ensasagge Kyagulanyi gye yali ayogerako mu luyimba lwe ye muntu okugwa mu bizibu ne kigaana. Ensasagge omukulu Kyagulanyi Ssentamu gye yali ayogerako kye ki mu lulimi Oluganda? Ensasagge ly'erinnya eriyitibwa omuliro ogubumbujja mu ssasa lya Kabaka mwaweeseza ebyuma gwe guyitibwa ensasagge. KAASAMMEEME 2023.